mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta gwatanaba gyegattako osobola okunyiga kaalo edyako n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwaleero ndi naawe omwana omuwala oba omukyala ndi naawe olunaku lwaleero nkuleetedde ekiyitibwa olive oil. Olive oil ono mubaleetedde mubalage. Waliwo abakyala batera okumbuuza nti olive oil tasobola kukola ku nsonga eyo okukyalira ensiko. Olive oil oyo akola bulungi, asobola okuyambira ddala ku nsonga y'okukyalira ensiko, akolera ddala bulungi naye gwabeera atandika kiyinza okubeera ekizibu mumukozesa n'akuyamba ng'obadde otandika butandisi okukyalira ensiko, okitegeera. Naye gwabeera yakyalira edda ensiko tekiba na buzibu, osobola omumukozesa. Ndi ku ggwe tugeze nga wakyalira dda ensiko oli bulungi nnyo, naye nga bwe nabagamba nti buli mwezi buli wogenda mu nsonga zammwe ate ziddayo ne zikendeera. Kati singa obeera oyagala obeere nga ozikuumirawo nga tezikendeera teziddayo, osobola okukozesa bulungi nnyo oyo olive oil oyo ajja kukuyamba bulungi. Kwegamba ozikuumiraawe nga teziddayo tezikendeera, oba ng'oyagala kuzongerako nga wasika dda kale, okitegeera. Olive oil oyo ajja kukuyambira ddala bulungi nnyo okuzikuuma nga tezikendeera oba nga teziddayo. Nga bwe nabagamba nti buli mwezi ziba zikendeera, buli wogenda mu nsonga za mwezi ekikyalo oba n'ogenda okuzaala zikendeera. Kati osaanidde okubeera ng'ozikuuma tezikendeera oba n'oba ng'oyongerako, kijja kuba kirungi nnyo. Olive oil oyo ajja kukuyamba ku nsonga eyo y'okubeera ng'ozongerako oba okuzikuumiraawo nga tezikendeera. Naye gw'ate abeera atandika obutandisi ayinza okukulema okukozesa olw'ensonga aseerera. Gw'abeera atandika ayinza okukulema, kyo nnyinza okukugamba nga sikulimba, okitegeera. Naye gw'abeera alina nga wakyalira dda ensiko nga just oyagala zikuumirawo nga teziddayo oba kuzongerako, ajja kuyamba bulungi nnyo oyo ayitibwa olive oil. Njagadde mukulage oba nkyogereko kuba mukimbuuza nnyo nti zisobola okutukolera, nti asobola okukola olive oil n'akola bulungi nnyo ne zivaayo. Olive oil oyo akola ng'obadde wasika dda, ng'obadde wakyalira dda ensiko nga just oyagala zikuumirawo nga teziddayo, ajja kuyamba bulungi nnyo. Ate ekirungi ekiriwo ku katale mungi, ku katale kwali tasobola kubula, gwali wano naawe ali ebweru, osobola omufuna bulungi nnyo. Ku katale kwali kyenkana ensi yonna, olive oil kwali ku katale, ajja kuyamba okuzikuuma nga teziddayo n'okwongerako, ajja kuyamba bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugyegatteko. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.